Nakasero Blood Bank kyekifo ekikulu mu ggwanga okukungaanyizibwa omusaayi. Wano amalwaliro amanene ne clinic we bigujja okugabira abantu omuli bamaama beetaaga okuzaala, abatalina musaayi, abalina ekirwadde kya anemia, abatuuse ku bubenje n'abalala bangi. Kyokka kitegeddeko nti okumala emyezi 9 bano babadde tebalina mafuta gabasobozesa kwetooloola ggwanga kukungaanya musaayi guno ogwetaagibwa ennyo eri obulamu bw'abantu ekireseewo bangi mu katyabaga. Akulira Nakasero Blood Bank Dr. Dorothy Chayune agamba nti babadde babeerawo ku buyambi obwabwe bwa gavumenti ya America mu nkola emanyiddwa nga the President's Emergency Plan for AIDS Relief. Kati beetaaga akawumbi kamu obukadde 2 okugula amafuta gokka. Ate nga sente za CDC ze baali batuwa zaali 45 ku 100 nga zikola ku kukungaanya omusaayi. Kale kati kino bwe kitaabeerawo gavumenti bwe tanaba kutuwa sente zino kuzizaawo oba kunoonya substitute, naye ng'efuba okulaba nti twogeraganya ne ba donors batuyinza okufuna abantu abalala oba ne gavumenti yennyini okutuwa sente. Naye ate ekibi ekyatutuukako omwaka oguyise nti gavumenti bwe yasala sente ku votes zonna, naffe bwe yasala ate yasala ku vote ku item eya transport ate nga ye item eni litujjamu sente okukungaanya omusaayi. Ebbula ly'ensimbi lino teribakoseza ku mafuta gokka wabula n'ebintu ebirala bikozesebwa naye tebabirina nga ne baba bafunye omusaayi. Ensawo mwe bagutereka teziriiwo. Kubanga n'ebikozesebwa okukungaanya omusaayi NMS yatugamba sente zaffe zaggwayo omwaka oguwedde. Kakati guno ekitundu ky'omwaka ekirala ekya budget tetulinaayo sente za kufuna bintu bikozesebwa reagents, blood bags, testing reagents, ebikebera omusaayi, supplies zonna eza medical supplies kubanga NMS yezitufunira. Naye nabo batuyambe kuba nabo badde batufunira ku mabanja. Tuweereddwa omukisa okuyingirako mu kifo kino awakuumira omusaayi era nga mu mbeera ya bulijjo mulina okuba mu unit 15 naye nga tusanzeemu 92 zokka. During the good days, all this place is full of blood. Then we keep our reagents on this other side. Kyokka nga amalwaliro ag'enjawulo wano we gaddukira buli lunaku okufuna omusaayi ogumala. Okusinziira ku bakulu wano, guno gwe musaayi ogulina okutwalibwa amalwaliro buli lunaku. Eddwaliro ly'Ekiddu lyetaaga unit 10, Eggombe unit 3, Mulago oba Mulago Central unit 4, Kawempe unit 2, Mubende unit 6, Kibuli unit 2, eddwaliro ly'e Moroto nga guno gulina okutwalibwa na Nyonyi unit 15, Songa lya Novik lyetaaga unit 10, General Military Hospital Bwombo nga eddwaliro ly'amagye lyetaaga unit 5 buli sabbiiti. Mu mbeera eno eddwaliro ly'e Mulago lye lisinze okukosebwa. Mutono kuli nti olumu theaters tezikola kuba toyinza twala mulwadde mu theater nga tulina backup y'omusaayi. Ate ayinza kutuuka eri ku operating table omusaayi ne gukendeera oba olina omuwa omusaayi amangu ago. Obwana bwaffe obubeera na anemia, acute anemia nga tebulina musaayi buba bwagala immediate transfusion. So bubeeraawo nobulendako wiiki yonna nga tanaba kufuna omusaayi nga abazadde bali awo olumu n'abalwadde balwawo kuva ku woodi. Aba Nakasero Blood Bank bagamba nti bagezezzaako okulaganira wamu ne kampuni nga NSSF ne MTN mu kukunga abantu okugaba omusaayi tinaye nagwo mutono nnyo bw'otunuulira obwetaavu. Ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu ekya World Health Organization kigamba nti buli ggwanga lyandibadde likukungaanya yuniti z'omusaayi 300 buli mwaka, kyokka nga Uganda esobola kukungaanyako 24 gyokka ne wasigala ebbanja lya 60. Ate tulaba nti buli mwaka tuba tulina okwongerako 5 to 10% okutuuka ku WHO requirement eya 1% eya total population. Bwate kisobola given the sente ze tulina zibatuwa naffe gwe musaayi gwe tukungaanya. Abakola ku by'omusaayi bagamba n'ekyabana okubeera mu luwummula kibaviiriddeko obuzibu.